إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تموها وخالق الناس بخلق حسن وبعد قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا amatenda amalungi gonna amalungi amajjuvu tugatenda n'oyo Allah ow'ekitiibwa Allah tumutendereza n'amatenda amajjuvu n'ebitendo byonna Allah ebimusaana kuba Allah ye mutuufu w'okutenderezebwa ye mutuufu w'okusinzibwa ye mutuufu w'okukolera ebirungi mu kifo ekisooka kuba ne Allah atukolera ebirungi ne Allah atukolera bye twagala Allah atujjambuzi bwe tuba tutomedde tubeere nga tumutendereza era tubeere nga tumutya kuba okutya Allah kwe kulimu ebirungi byonna kwe kulimu ebyo by'omanyi ebirungi ne by'otamanyi kuba Allah subhanahu wa ta'ala ensonga eyatutonza ffe abaddu mu kifo ekisooka kubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala nakukola ebyo Allah byayagala nzizaako okusalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama nabbi bannange tumwagale tumuteeke embifuba byaffe nabbi tumwagale tukole ebyo byonna bye yatulagira okukola nabbi tumwagale tweziyizeeko ebyo byonna omubaka nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama bye yatugaana okukola olunaku lumu mamaffe Aisha radiyallahu anha agamba omubaka wa Katonda namugamba ya Rasulallah owange gwe omubaka wa Katonda udu llaha li nkusaba obeeko edduwa gy'onsabira onsabireko edduwa yonna gy'onaaba osiimye omubaka wa Katonda n'asabira maama waffe Aisha ebigambo bino n'agamba Allahumma ighfir li Aisha ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat nabbi n'agamba ayi Allah omulungi nkusaba osaasire Aisha ono omusonyiwe ma taqaddama min dhanbiha
ebyo byonna bye yakulembeza mu byonoono bye. Wama taakhara, n'ebyo byagenda okukola oluvannyuma. Wama asarrat, n'ebyo byakweka. Wama a'lanat, n'ebyo byayolesa. Mama Aisha bamala omusabira edduwa eyo n'abugaana essanyu. Nabbi n'amugamba, ya Aisha ayasurruki duai, edduwa yange gye nkusabidde ekusanyusizza. Namugamba, ya Rasulallah, nga lwaki sisanyuka? Ng'onsabidde Allah ansonyiwa ebyakulembera, ebigenda okujja, byenjolesa ne byenkweka. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama amala okulaba essanyu lya Aisha n'amugamba, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salah. Eyedduwa yadde njikusabidde gwe Aisha, naye yedduwa gye nsabira abantu b'ekibiina kyange mu buli sala yonna gye nsaala. Nabbi ng'akyali mulamu yatusabira ffe Allah atusonyiwe ebigenda okujja, ebyakulembera, byetwolesa ne byetukweka. Tubeere nga tumwagala, tukole ebyo byonna omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama byatulagira. Nsomye ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an. Allah nga atugamba wetugenda okutambulira, innamal mu'minuna ikhwa. Allah atugambye, abange njagala mukimanye mazima abakkiriza baluganda. Abakkiriza baluganda. Omuntu ayinza okubeerawo ng'oluganda lwamanyi, amanyi luganda lwa musaayi, ti ono tweddira gumu, ono mwana wa maama, ono mwana wa taata. Oluganda lw'Obusiraamu luli nti buli muntu yenna eyakkiriza nti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah muganda wo. Kyekyeera Allah kyatugamba, n'atugamba mu Qur'an, innamal mu'minuna ikhwa, abange mukimanye mwabakkiriza muli baluganda. Naye twebuuze, oluganda olwo nabbi lwe yatukubiriza, Allah lwatugambye mu Qur'ani, ofaanana otya nalwo? B'omanyi nga baganda bo beebo bamutegeera ekimu. B'omanyi nga baganda bo yoyo gw'ogamba n'awulira. Abatategeera nga bw'otegeera, abatawulira kigambo kyo, abo si baganda bo. Nedda. Oluganda luno lweyolekera ddala mu mpagi z'Obusiraamu ffenna ze tukkiriza empagi ettaano. Shahada ya la ilaha illa Allah, n'okusaala, n'okuwa zaka, n'okusiiba, n'okugenda e Makka. Omuntu bw'ateekayo obwongo n'afumiitiriza empagi ezo, ajja kwesanga nga mwezi empagi ettaano Allah ayinamu ekigendererwa eky'okubeera nga tuli baluganda. Bwe tutunuulira shahada, ffenna tugamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allah kikyayogera ku shahada. Allah yagamba, afaman kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawun. Allah ngamba nawe akugamba, abange omukkiriza n'omwonoonefu atali mukkiriza yastawun, benkana. Allah n'atugamba la yastawun. Omukkiriza Allah gwe yawa ekigambo kya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ne bwayonoona atya, ne bwakola buli kikyamu ky'omanyi nti kikolwa, ebbanga lyamala ng'akyayina ekigambo kya la ilaha illa Allah muganda wo.
era bw'omulabanga mulabire mu kifaananyi nti ono muganda wange n'obukendeevu bwe n'obwonoonefu bwe. Essola gye tusaala eno mulowooza lwaki nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama atukubiriza nnyo okusalira essola mu jama? Osobole okusanga muganda wo gw'oludde okulaba, omuwe ku salaamu, osanyuke, obeere wa ssanyu gy'ali. Umar radiyallahu anhu ffenna gwe tumanyi obulungi, olunaku lumu nga ye mukulembeze w'abakkiriza amala okusaaza basahaba essola ya subuhi, amala ogibasaaza n'akyuka n'abatunuulira n'abagamba aina Muadh, bannange Maazi aliwa? Maazi yali mbaasadde n'amugamba ha ana ya amira almuminin, owange gwe omukulembeze waffe nzuuno, nkuwulira ompita nzuuno. Umar radiyallahu anhu basahaba betukoppako empisa n'agamba tadhakkartuka albariha, eggulo nakujjukidde, nakulowoozezzaako nenkumagamba nga sikulaba. Fabaqaitu ataqallabu ala firashi, bwe nazze ewaka olw'omukwano gwe nabadde nkuyinako nga njagala kukulabako, ne mmala ekiro kyonna nga ndi ku buliri neekyusa, nzira eno nga nsaba kimu bukyaddi nzije nkulabeko. Olwamala omulaba n'amugamba taala, jangu. Maadh olwajja ewa Umar fataanaka, ne beegwaŋŋanako mbifuba lwa mukwano. Naye oli ayinza okujja mu muzikiti n'asaala n'atuuka okufuluma mu muzikiti nga talina na mutonde n'omu gwawadde essalaamu. Essalaamu eyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gye yatuteerawo nga lyekkubo oli lyayinza okuyitamu eryangu okuteekawo omukwano n'enkolagana wakati w'omuntu. Nabbi agamba basahaba, walladhi nafsi biyadi, mbalayirira Allah oyo ayina obuyinza ku mwoyo gwange, la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu, mukimanye temugenda kuyingira jjana okutuusa nga mukkiriza, nga muli bakkiriza. Nabbi n'abagamba wala tu'minu hatta tahabbu, era temugenda kubeera bakkiriza okutuusa nga mwagalanye. Nabbi n'atugamba awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, nabbi n'atugamba abange mbabeereko omulimu gwe mbagamba, omulimu ogwo bwe munaagukola mugenda kwagalana. Nabbi n'abagamba afshu salaama bainakum, bw'osanga musiraamu munno muwe salaamu. Salaamu etaweza yadde eddakiika, naye oli asobola okwatula ekigambo ku lulimi lwe n'agamba oyo gundi namuggyako salaamu yange. Salaamu mirembe, Allah naye bw'akuggyako emirembe gye. Kuba mwakafaananyi bw'otoolera munno salaamu n'ekifuba ekyanjulukufu, alowooza Allah agenda kuwaaki? Kuba omwagaliza emirembe nga tegikomye ku lulimi wabula ne mu kifuba, munno omwagaliza mirembe. Nga mmaliriza kutuba esooka, obusiraamu bwafaayo nnyo ku nkolagana, bwafaayo nnyo okubanga osanyukira munno wonna woba omusanze. Yensonga lwaki ebintu bino wammanga obusiraamu bwabitugaana. Bwatugaana ensaalwa, ne butugaana okutemeraŋŋana n'otemerera munno, ne butugaana obusungu, ne butugaana okugeyaŋŋana. Kuba ebyo kasita bibeera mu kifuba ky'omuntu, mikisa mitini nnyo okubanga ayina omukwano eri munne.
ensaalwa bw'anaabeera n'ensaalwa buli kirungi kyagenda okulaba ku munne agenda kuba ayagala kimuveeko. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama basahaba bamubuuza, ya rasula llah, ayu lmuslimuna ayu nnaasu afdalu, owange gwe mubaka wa Allah, muntu ki asinga obulungi? Nabbi n'abagamba, kullu makhmumi lqalbi saduqi lisan, yoyo omuntu Allah gwe yawa omutima nga baguyita makhmumu lqalbi wa saduqu lisan, ate nga n'olulimi lwe lwogera mazima. Basahaba ne bamugamba, ya rasula llah, fa saduqu lisan na'rifuhu, omuntu gwe bayita saduqu lisan ayogera amazima tumumanyi, naye omuntu ayina omutima gwe bayita makhmumu alqalbi yani. Nabbi n'abamenyera ebintu bino bitaano wammanga, weebuuza oba obiina. Nabbi n'abagamba, attaqiyu naqiyu alladhi la ithma fihi wala ghilla fihi wala baghya fihi wala hasada fihi, y'omuntu attaqiyu naqiyu nga bw'asalawo okutya Allah, Allah amutya mu kyama ne mu lwatu, Allah amutiira mu mbeera ye yonna gy'alimu, talina nsaalwa, talyazaamaanya, tageyaŋŋana, talina ndwadde zonna za mutima. Bw'onaabeera n'endwadde ezo, mikisa mitini nnyo okubanga ojja kubeera n'omukwano eri muganda wo. aqulu qawli hadha astaghfiru min dhunubikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ngatumaliza khutba yaffe twasomye hadithi muzimuko, hadithi zetwatandise nazo. Nabbi yatugamba, almuminu lilmumini kalbunyan, nti omukkiriza eri mukkiriza munne kalbunyan, gulinganga muzimbo, yashuddu ba'duhu ba'da, omuzimbo ogwo gunywezagana. Tutwale ekyokulabirako ekyomuzikiti gwaffe guno omulungi. Omuzikiti guno guyina empagi kwe guyimiridde, naye mu mbeera emu oba endala kweza empagi n'obunywevu bw'omuzikiti, empagi emu bw'ogijjako omuzikiti gunafuwa. Naawe bw'otyo bw'oli eri muganda wo, bw'otaamwagale, bw'otaamufeeko, ani agenda omukwagalira? Ye ggwe bw'oneerabawo mu nsi nga ggwe wekka aliwo, bw'onaafuna obuzibu ani agenda okukuyamba? Kuba buli omu agenda kugamba gundi oyo yeemanyi, gundi oyo alowooza nga ataagweko mu kizibu nti alyetaaga abantu. Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ffenna tukimanyi olugendo lwe yagendako e Madiina, ne nabbi amala okutuuka e Madiina, mu bimu ku bye yasooka okukola, akha baina almuhajirina wal ansar, yafuba okulaba ng'ateekawo oluganda wakati w'abasahaba be yavudde nabo e Makka ne bano be yasanze e Madiina. Kuba buli lwobeerawo obukuubagano wakati wo ne munno, mikisa mitini nnyo okuba nga tomwagalize bulabe. Ffenna hadithi tugimanyi, twakula tugisoma, naye oba twategeera twakoma giwulira buwulizi. Nabbi yatugamba, almuslimu akhul muslim. Ffenna hadithi etugimanyi nti omusiraamu muganda wa musiraamu munne. Naye tetukoma ku olwo luganda, kuba nabbi yayongerezaako ebirala, la yadhlimuhu wala yuslimuhu wala yakhdhuluhu. Ti omusiraamu bw'oba nga oli muganda wa musiraamu munno, bino wammanga tobikola. Tomulyazaamaanya,
tomuwaayo eri abo abaagala omutuusaako obulabe, tomulimba, tomukumpanya. Leka gamba bugambi nti oyo nno musiraamu muganda wange. Oluganda lutandikira ddala ku ggwe kinoomu nga tonnalowooza ku kibinja oba ku bantu abangi, gwe kennyini oli otya ne munno. Era oluganda olwo ne luviira ddala ku bantu baabakusookerwako ddala, b'oyinako obuvunaanyizibwa. Obeera otya omuntu nga ffe abali eno ebbali tukuwa ttiiki, omuntu oyo mulungi, omusajja oyo mulungi, omusajja oyo ayamba, naye ng'abantu b'ewaka bakwevuma. Omusajja yagamba laisa min albirri an taburra al ab'ad wa tansa al aqrab. Tekibeerangako kya mu mpisa kubanga oli mulungi eri abo abakuli ewala, naye nga bano abakusookerwako bakwevuma. Longoosa eri abo abantu b'omanyi ti be bakusookerwako. Bw'onaalongoosa gye bali mu kifo ekisooka, ojja kwanguyirwa okulongoosa eri abo abaddiridde. Nga tumaliza khutuba yaffe, Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama mu bingi bye yatugamba n'embingi bye yatwekesa, njagala ofumiitiriza ekigambo kino. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama tugeze bugeza Allah amukomyawo n'amulaga ku bantu ba umma ye. Nabbi kifaananyi ki kyatusangamu? Era mulowooza ekifaananyi kye tulimu nabbi kimusanyusa? Kuba tuli eno ne bye yatugamba biri eri. Buli omu ali ku nafsi nafsi nafsi, buli kirungi akyeyagaliza, buli kifunwa akyeyagaliza. Bwe buba bulabe bugenda eri, bwe kuba kuyambagana, munno bwajja n'akukuba akaama n'akugamba munnange nga binkutte, osooka mmulowolereza nti akulimba, oba ogamba kituufu munnange yeetaaga obuyambi. Osooka mmulowolereza nti bano abantu tebaagala kukola bagayaavu, oba omulowolereza ekirungi nti bambi birabika bimukutte. Bwe tuteebeererewo eri bannaffe, naffe bwe tunaatuuka akaseera nga twetaaga Allah, Allah naye ayinza obutatubeererawo. Kama qaala fi kitaabil aziz, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim innaka hamidun majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.